Abagalatiya essula 6. Abooluganda, bwe wabangawo agudde mu kibi, mmwe abafugibwa Omwoyo, muyambenga omuntu oyo nga muli bakkakkamu. Mwekuumenga si kulwa nga nammwe mugwa mu kukemebwa. Mugumiikirizaganenga, kubanga bwe mukola bwe mutyo, muba mutuukiriza etteeka lya Kristo. Omuntu bwe yeerowooza ng'aliko bw'ali, so nga taliiko bw'ali, aba yeerimbalimba. Kyokka buli omu akeberenga ebikolwa bye, alyoke alabe obanga mu ye mulimu ekimwenyumirizisa nga teyeegeraageranya na mulala, kubanga buli omu alyetikka mugugu gwe. Oyo ayigirizibwa ekigambo kya Katonda, atole ku bibye by'alina aweeko amuyigiriza. Temulimbibwanga, Katonda tabuzaabuzibwa. Omuntu kyasiga era kyalikungula. Asiga mu mubiri gwe, mu mubiri mwalikungula okufa. Kyokka oyo asiga mu mwoyo mwalikungula obulamu obutaggwaawo. Kale tuleme okukoowa mu kukolanga obulungi, kubanga bwe tutaddirira, ekiseera kirituuka ne tukungula. Kale nga bwe tulina ebbanga, tukolerenga abantu bonna ebirungi, naddala abo bwe tuli awamu mu kukkiriza. Mulabe bwe mbawandiikidde n'omukono gwange mu nnukuta ennene. Abo abaagala okwenyumiririza mu by'okungulu, be baagala okubawaliriza okukomolebwa. Bakikola balyoke baleme kuyigganyizibwa olw'omusaalaba gwa Kristo. N'abo abakomolebwa tebagoberera ebyo amateeka bye galagira, wabula baagala mukomolebwe bo balyoke beenyumirize olw'okukomolebwa kwammwe. Nze sigenda kwenyumiriza n'akatono, okuggyako okwenyumiririza mu musaalaba gwa Kristo. Olw'omusaalaba ogwo, ensi ngirabanga ekomereddwa, nayo endabanga omukomerere. Obanga omuntu akomolebwa oba takomolebwa, ekyo si nsonga, wabula ekyetaagibwa kwe kufuuka ekitonde ekijja. Emirembe n'okusaasira bibeerenga ku bantu ba Katonda, abo bonna abagoberera ekiragiro kino. Okuva kaakano tewabanga muntu n'omu anteganya, kubanga enkovu ze nnina ku mubiri gwange za Yesu. Mukama waffe Yesu Kristo abakwatirwenga ekisa mmwe abooluganda. Amiina.